Wava mu kuzanya before you clocked 30? Yeah, definitely, yeah. Why? I think nalinga ate wali ku peak yo nalowooza na thinking ahead oba omuzungu kyagamba I thought out of the box na thinking outside the box nengamba nti at 20 something nkyakola kino but at 30 and 40 still naba nkola kino naba nkifunamu ki apart from the name so nensalawo nengamba kangende njiyeko obulamu. It was difficult. The decision teyali nyangu. Naye I think for the first time I thought of myself. Nerowoozaako nga nze. I was selfish. Nengamba kanerowoozeeko nga nze. Sijja kulowooza ku balala. Kandowooze ku nze ne ku mwana wange, and that was it. Yeah. Do you miss stage as a person? No. So tetulina hope yakuddamu kulaba? Nga nzannya. Abagala nawe tukuze kakati ate kati ffe tunadda mu kuzannya ola Madam Harriet kale at least Ebonies ekolayo omuzannyo gumu ne bagamba nti bannange guno omuzannyo guli ku Serena gwa mitwalo 10 ne bampa mmeka ne bampa mmeka kino bato kikole oba tokikolera gwe kikolera bantu okikolera ffe abagamba nti ffe twalaba ku nakawundi organizing outcome. Oh. Organizing outcome if you think it's worth it, yeah. Tewatulanga kaawo n'owulya nga career yo olinga agiriddemu olukwe? Nagamba bugambi, wow, how did I do it? Sure. Yeah, I was like, how did I do that? Because it was unheard of. It was something that you wouldn't expect me to do. But when I did it, I was happy for myself and I was like, yes, I've done it. Ensonga endala egaanisa abantu okudda wano nga babadde ebbanga ddene bakoze ebintu byabwe naye nga ababayambako wano obibalabirira babayisizaawo bababbye buli kimu. Oli abadde Bulaaya myaka 2 awadde omuntu amuguliza ettaka awadde omuntu amuzimbira ennyumba nga tewali kiriwo kati oli agamba lwaki nzirayo ate nga your own people, your own blood, oba your own mother, oba father, oba sister, brother, even a partner. So I think people have been hurt. Kati ne basalawo butadda naye nze ne bwe ba hurting, I still have to come home. Sijagamba nti tebanzibye tebampisiza bubi nawe bakubbye bana Uganda tebalina gwe basonyiwa. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Okay, kale mbaniriza nnyo ku Mukutu Cruise Exclusive. Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako yona gye musinzidde okubanga mutulabira. Mwebali nnyo mwebalire ddala obudde bwebo kansuubire shows nze nkola weekend zibanyumidde ombadde show ejali ya world buli omu gye yavudde awo n'ayogera buli omu kyawulira nti ayagala banji nnyo mugambye Alani yo biased Alani ba all in all kasita kyatambudde nga bwe kyatambudde. Thank you so much for watching. Thank you so much for sharing and subscribing ku channel eno. Bw'oba oli mupya onobeerawo vibe nnungi kulaba ng'oba oli awo waliwo byensobola okubanga ate tukyusa mu nsiko yaffe ne entertainment. Allen Cruise gemanya Cruise Exclusive gwe Mukutu gwe gubanga omuli okusosa okutulabako olunaku lwaleero ku show. Nina legendary actor bwe tugamba kale nga buntu banagamba kale bwe kijja mu bina Uganda ewaka wano oba abantu okutandika okutegeera obulungi films ze Uganda oba okulaba drama ze Uganda oba series ze Uganda yateekako ettaffaali ddene nnyo mu ngeri gye yali azannya n'ebintu bye yali azannya. So olunaku lwaleero gwe tuli naye tugenda kuba tunyumyamuko ebigambo si bingi naye nga I believe ijja kubanga ate oba oli awo osobola oppikingamu n'ofunamuko ekyokuyiga nfuna bulungi nnyo. Yata career ye ku peak kye tugenda okusinga okwogerako
n'atakaryayo ku peak ng'akyali w'amaanyi n'asalawo n'agamba nti kangende nkola ekirala. Mbeera ki eyo? Ffenna abali kuno ne ku social media tutya nnyo okutekinga risk n'ogamba nti ndi mu career yange mbadde nakatandika ogifunamu naye kati kankite ngende ntukole kiri ekirala naye ng'ate eno gy'otadde abantu basigadde bakyakwagala. N'addamu okuzannya tuliddamu ne tumulaba ku stage tulaba emizannyo mingi egya Ebonies ne twegwa ne tugana oba one day but all in all tumulina wano olunaku olwaleero agenda kuba tubuuzaako tunyumyeko naye. Comment section eyo ejja kuba nkulu kuteekamu ekibuuzo kyo tutandikire awo. Otherwise Aunt Harriet Wanje nsanyusa okukulaba. Nze nsinze munnange. Ndi wa mukisa nnyo okubanga nsobola okuinterviewingako. Thank you. Kubanga mukisa gyendi. Oh, really? Yeah, mukisa gyendi kuba eri abantu bambe bagamba nti oyo nkuze mulaba naye kati gwe nkiwa bangi nnyo. Yo the true definition of oyo nkuze mulaba. Era oli mpulira nnyo Bannayuganda ebambi mu njogera y'okujeregerera oli asobola okugamba oyo mukulu gwe walaba ku Nakawunde oyo but all in all nsanyusa okukulaba. Nsinze Alan. And thank you so much okukkiriza okubeera ku show yaffe eno. Nawe bali kunkyaza munnange. Amiina. Buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tweyongereyo tutandikiraawo. Abawatchinga program ya Alan bannange nsanyuse nnyo okubalaba oba okwogerako gye muli ate ne neeyanza ne Alan bambi okubanga yateekinze obudde bwe okunoonyaako n'agamba twogeremuko nange I don't take it for granted. Okay. So nange webale nnyo bali ddala okunkyaza. Obulamu bugamba ki? Bulungi. Totoma? Sitoma. Oli eno mpulira bunyonyi mpulira gundi baza sights and sounds mpulira bunyonyi bwokka mpulira buwuka bukaaba buli oli eno osirikako obwolumu nobeerako eyo n'owumulako ensi ebeera edduka nnyo kati bwebeera mu bidduka ennyo olumu tofuna budde bulowooza nakupulaninga birungi naye bwoddako awasirifu oreflectinga n'ogamba kati ki kye neetaaga okukola ekikoze ntya era ddi kati nange buno bwe budde bwange. Do you feel offended if someone introduces you as Nakawunde? No, not at all. Actually nkiwa bangi nnyo oba oli awo abali eyo abasinga tebamanyi my real name. Abamu bamanyi Nakawunde erinnya lyo. Do you find people even up now? Definitely. Nobody knows my real name. Very few. And those will be probably babe nasoma nabo oba babe nakolanga nabo naye abantu abasinga obungi they address me as Nakawunde. Hey. So Nakawunde is you? In Uganda it's my name. Ate gy'obeera London? Of course era UK bwe nsanga era Bannayuganda abamanyi they will still refer me to that name. So walitwala? I can't get away from it or I can't separate it from myself. I think kyekinfulde oba kyekimanyisa abantu nti yenze. Abatali sure babuuza yegwe gundi. But they will never ask, yegwe Harriet? No, babuuza. Yegwe Nakawunde wa Ebonies if they're not sure nti yenze. So of course I have to say yes yenze. Okay. Yeah. So tuli ne Nakawunde. By the time Nakawunde was playing, wali muvubuka ngaffe. Were you in your teenage age? Were you in your 20s? It was the end of my teenage age. Hey. Waliwo, I don't really remember well, but bulijjo nankano njagala okukanyumyako nga nkulaba. Kaliwo. Nakawunde yantiisanga when I was young. How? Waliwo episode ya Nakawunde sijijjukira etya but nzijjukira scene. Waliwo scene ya Nakawunde oba baamuwamba ne bamutwala oba mu nsiko. Then kati ngaliwo omwami oba yali musajja ng'amwokya sigala. Kati eyo scene yantiisa nnyo. Ate lwaki? Like nali muto naye scene eyo yanti like seeing someone burning someone ate nga alaga nti amwokya mu bulago. Oli yali ajja sigala omusajja naye ng'amukwokya mu bulago kati nga okaaba. Yeah. But otherwise, you're here. Yes, I'm here. Okyazannya wabivaako. Alan, myaka mingi nalekerawo dde okuzannya. Gano galinga magye. Osaavinga bwe bakwetaaga nodda. Nze bwe nasaavinga neŋŋamba nti kati nkikoze that's it. Nensalawo neŋŋamba kati kankyuse career. Wava mu kuzannya before you clocked 30? Yeah, definitely, yeah.
Why? I think nalinga ate wali ku peak yo nalowooza na thinking ahead oba omuzungu kyagamba I thought out of the box na thinking outside the box nengamba nti at 20 something nkyakola kino but at 30 and 40 still naba nkola kino naba nkifunamu ki apart from the name okiraba so nze nalowooza nnyo nengamba nti tisobola kubeera mu kino kyokka nga tekisobola kunsustaining my dreams. Were you a mother? By the time I left, yes, I was a mother of one. Ovunaanizibwa bwali bweyongedde. I had to plan for my son then bwe nayina nga ndaba bwe nasigalawo wano tekijja kungattira bulungi. So nensalawo nengamba kangende njiyeeko obulamu. It was difficult. The decision teyali nnyangu naye I think for the first time I thought of myself. Nerowoozaako nga nze. I was selfish. Nengamba kanerowoozeeko nga nze. Sijja kulowooza ku balala. Kandowooze ku nze ne ku mwana wange. And that was it, yeah. Were you married? No. Wali single? Oh, single, but the father of the kid was there. Nga mulabirira, so yeah. So how was it by then? Right now, bw'otunuulira embeera gye tulimu wano, media nga oba oli awo emalamu amaanyi mu career z'abaana ab'otunya social media ab'otunya mainstream ebiseera ebyo kyali kitya media yayisanga etya ba artists? Media then yali yamawulire nnyo, the papers that had newspapers. So tewaliwo Facebook, tewaliwo WhatsApp, tewaliwo TikTok, tewaliwo byonna byeyogerako kati ebiriwo Instagram and all that. TVs, radios zaaliwo? Waliwo TV ne radios. The only thing kye baalinga basinga okukozesa ennyo were the newspapers. If they had to talk about you, it had to be in the papers. If they had to talk about you, it had to be a radio program. So yeah, bwe bulamu ffe bwe twakuliramu. Negativity yali atya era negativity yalingamu? Olw'okuba mu mawulire omuntu asobola kuzzaayo muliro. Jjukira the newspaper ebeera owned by a company and they have to agree to a story to be published. Si ekyo? Tosobola gamala kagenda n'ogamba kanjiteekeyo. Erina okuyita I think mu scrutiny yaba editors biki n'eryoka efuluma. So negativity ezajjangamu nga zijja mu tabloids nga bw'olaba red paper bwe butyo naye gano the main newspapers nga Vision, Bukedde, there wasn't that much of negativity. Actually, I felt really appreciated by my country. Nga buli kawulira kafuluma kaba kwogera bulungi about my acting and my life. Wafunamu ku fame yo? Mu fame yo financially oba like nga bonagamba Nakawunde was a very big character. Yeah, shining mu Uganda by that time. Naye omuntu ayinza okugamba nti endorsements mu character yo oba naawe ng'omuntu by that time wafunamu oba wafuna bufunyi fame naye nga tolaba? I think nafuna fame, but financially it wasn't all that tangible. Nti osobola kufuna sente nyingi nnyo n'ogenda n'ogula ettaka n'ogula emmotoka n'ozimba ennyumba era zaalinga mmere ya buli daily bread. Ofuna sente zikumala ku living that day or that week naye nga you can't live beyond that. Kati mwe sita yali alivinga nti? Istango living nti people know you. That's Choka. I guess, yeah, maybe oba ogenza awantu nofunayo treatment eri different wagwe ne bakulaba mangu wagwe I mean, yeah, but there wasn't something kiri mega nti oba ofunye million 10 ogenda ogula ettaka ogenda ogula emmotoka. Okuba tuli bulungiko kw'enu generation. Maybe, of course, yeah. Because in this generation omwana asobola okwaninga mu career naga nti nguze emmotoka. So if you tell me nga tekize instant nti kati mfunye million 10, you have to save, you have to deny yourself a few things, no saving. I guess n'abayimbi abana baki bonna naye bakoze show, they have to keep on saving nasobola okugula ekyo kintu kye baba bagala. Wakola ku bulango? Nakolako obulango bwali bubiri. Nakolako aka Vimto, then nakolako n'aka Restock Booklets. Nga basasula gwe company kati awe wali obuzibu nze basasula nze. Okay. Yeah, you're lucky. Ebyammwe byali bizibu mukko. Jukira if you have a manager or a director buli kimu kiba kiyita through them. Naye kati gwe obanga gwe your own manager, you
make the deal. Buli kimu kyemu agrees ekijja gy'oli, isn't it? Yeah, for us. Ekitegeeza with the brand Nakawunde e Uganda ng'ebiseera ebyo nga gwaliko ng'oshayininga wavuga ku mmotoka eyo navuga emmotoka naye nga sinze njiguze. Tewavuga mmotoka ya kaaliyayo nga bw'ogamba nti eno yo evudde mu Nakawunde nganze bwe nagaa nti Alan Cruise nvuze emmotoka njije mu Alan Cruise. Kati awo ndaba switch wamma Eyaki? waliwo wa switchingira nga obalabala ebintu ng'olaba tebigatta n'obuuka. Oli mu kibiina ekyalimu bagawuzi mwali bangi. Eri omuntu omu gwe njagala okuddamu naye okulabako wano kati nga nkoze. Bagamuyita Sabrina. She's in the US, I think. Simulabangako. Oh, really? But neegomba omulabako. Is she your friend? Of course she is. Era nti wamu nga neegomba obbalabako. Oh, thank you. That's nice to hear. I hope she will hear this from this program. Newe batayagala interview. Naye just njagala omulabako. Ne bwe njogera naye ku video call ne Sabrina. Yakuzanyira bulungi. Nali mwagala nnyo. Where's Olga? Kyali mulungi. Mbadde njogera naye wano kati. Olga? Aliwa? Gyali eyo naye gyatuula. Anai, omulembe ogwo gwonna. By the way, we miss you guys, Bambi. No, that's nice to hear. We have to leave. We have to leave. Olga namwagala nnyo. Thank you. She will hear this definitely. Kati waliwo omulala bamuyita Vicky si yali era peace ng'abazanyisa kati oyo naye njagala omulako Vicky ng'ate ye peace. Naye gyali mulungi. Naye era naye gyali eyo. Fenna tukyaliyo naye lwakuba tetuli nnyo mu media. So temukyayagala kuzannya? Ndowooza buli omu alina personal life and personal preferences. I can't speak for them. I can only speak for myself. So agamba nti tebaagala. But you get time ne mwogeramuko? I only meet them bwe mba ntambudde ne ngenda gye bali. There's no issues. We talk, we meet, we chat, we eat. Yeah. Do you miss stage as a person? No. So tetulina hope yakuddamu kulaba? Nga nzannya. Abaagala. Naawe tukuze. Kakati ate kati ffe tunadda mu kuzannya. Olaba Madam Harriet. Kale at least Ebonies ekolayo omuzannyo gumu. Ne bagamba nti bannange guno omuzannyo guli ku Serena. Gwa mitwalo 10. Ne bampa mmeka? Ne bampa mmeka? Kino oba tokikole, oba tokikolera ggwe. Nkikolera bantu. Okikolera ffe abagamba nti ffe twalaba ku Nakawunde. Organizing outcome. Organizing outcome. If you think it's worth it, yeah. Okimpadde? Nkikuwadde, organize it outcome. Kati mba neetaaga ne bali abalala. You can speak to them. Onampa contacts zaabwe? Mbuulira bw'oyagala. Anti ekizibu ekiriwo nti bonna be wandyagadde bayinza okuba nga tebali mu Uganda. So that might be a bit difficult. You know, line up gye njagala. Njagala Nakawunde. Njagala Olga. Njagala Sabrina. Sabrina si yali omukyala mukulukulumu. Yoyo. Oba ndowooza. Njagala Kwezi Kaganda. Kwezi wali wano. Kwezi wali omukwano gwange. Njagala Simon Bess Kalema. Naye ali wano. Njagala Dr. Bossa. Ali wano. Njagala ani? Olanya. Oyo simanyi siri in touch naye. Naye I think Dr. Bossa asobola okubuulira wawaali. Baŋŋamba naye yagenda. Okay. Baŋŋamba. Kati olaba ne bwemba ne crew yamwe y'abantu 8. You don't know how it feels. Oh, that's nice. Ng'abantu balaba ku eyo. Bagenda bagenda nnyo mu kikadde kya music. N'eri ekikadde abantu kye bandyagadde okulabako. Ekikadde kyaffe. Bamuyita ani? Waliwo omuvubuka yali brown. Yali small ng'abeera nnyo mu namula nnyo ng'azina mu kitobero Arakati. Yali ani? Ng'azina mu kitobero. Yali muvubuka mutono ng'asala nnyo kakati. I can't. Mbangamba ali Tanzania nowadays. Oh, gundi Gavin. Gavin safe. Thank you. Naffe tumisinga naye obulamu bulina okutambula.
Anti obulamu bulina otambula naye there are things ebimu by'otunuuliramu n'ogamba naye ffe abamu tetwabalabako nga tetwalabako live bwe tuti. Omuntu ali willing abantu bajja bala mu comment section. Really? Nga people are willing to pay 100,000. Bagende balayo ku nakawunde. Oh, that's nice. Bakati gwe tulina waawo akyabakwatidde bendera obulungi. Dr. Bossa. He's a legend. Pozi ne Simon Bess Kalema ntera ogenda ne mulaba mu Fun Factory. But kamkubuuze kino. I've ever been with Simon Bess Kalema on one set. It's so funny. Ebbanga liwazanya ne Simon Bess Kalema. Biki by'oyinza omujjukirako as a character? Kati nze nabeera ne ba Simon ne Raymond. Wama Raymond Rushabiro naye mutaddeko. Tetwazanyanga nnyo comedy. Twazanyanga serious drama oba ngambe nga tetuzanya kati nga bolaba kati bwe bazanya comedy is just more for laughs. Kati muziri dramas twazanyanga characters. Either you were a lawyer or you were a doctor or you have to fit in that role. Kati naye nga bwe tubeera eno ebbali nga tuba ne bufaani bwaffe nga we laugh, so there was that bit of naye nga emizanyo gyaffe gyalinga girina characters and you have to live that character. Okay. Yeah. Akaseera kano bw'oba ofunye obudde n'ojjako e Uganda ogenda ku Ebonies. VCL not really, but naye mu show yawe I usually go. Never find waleka tugenze ku Ebonies. Waleka tugenze ku Labonita amaka gaffe. Ebonies ezanyirangawo. Bakolanga shows nenga ziri up country or National Theatre up country. Yeah. Okay. So bw'oba otudde boti mu theatre ng'olaba abaana nga bazanya, go don't you feel there is something we are missing? Tekiri kye nagambye ku beginning, sometimes you have to be selfish and think of yourself. I might miss the stage naye ngenda kulya stage, ngenda abaana bagenda kufeedinga ku stage eyo okitegeera. That's temporal. It's like glorifying my ego nti kambeereyo bandabe ne at the back of my mind ngamanyi I need to work harder to get money to look after my kids and myself. So yes, fame njagala nungi naye fame nungi if it's giving you everything that you would need to survive. Yeah. So eri abawala abataba kulaba n'abaana kimanyi kati kuliko ba TikTok, kuliko ba abaana beera ku Facebook, kuliko n'otufunira very young talents naye ng'oba oli awo buli omu tukola bukyamuukirizi naye nga tewali kiddako oba oli awo tewali kiddako. When do you think omwana lwalina okutuula awo n'agamba nti kati omanyi ndi waakabye endolo baginkubira naye naawe I can switch nzire ku kintu ekirala oba ngende oba nkole? You need to have your dreams and your dreams will push you to making certain decisions. Bw'oba olina dream toyagala kusigala nga osesa abantu n'ofunayo ezaleero n'osigala nga oba opangisa emmotoka n'ebaawo because emmotoka esobola okuggwawo anytime okitegeera naye bw'oba nga you have big dreams osobola okikola on the side naye you must have something better ekikuwa more income to enable you survive. And if you have a family, and also for your family to survive. Yeah, I think fame nungi bwebanga kati nga mu Europe oba mu America abantu abali famous, I think they get their money's worth and they can afford luxurious lives. Ne wane Uganda, and I don't think fame yaffe etuuka ku ekyo ekyabali nti you can take off a month nti sikola because nakoze show. No. Development is really intense. Every weekend you have to work so you're able to survive. Twogere ku tuleba celebrities bangi buli omu anyumya story ye ng'atuuse ku kyeyo buli omu aginyumya bulala. Abamu bagamba my first time omwezi ogwasooka nga nakatuuka I felt like coming back cause teba byangu. Oli celebrity olesa amayinja go gonna ogalese e Kampala
oyingidde ensi gy'otalinayo maama gy'otalinayo taata otandise obulamu bupya osanzeyo Abannayuganda mulimu abajerega mulimu abagamba bebaserebu baffe mulimu biki embeera eyo ng'oyingidde story yo eri etya okuyingira ekyeyo era wagenda otuuka eri nga internet kuba ebiseera ndowooza internet yamwe yayita edduka ng'eno bw'edduka ogenda otuuka eyo nga bakumanyi bakuwulira buwulizi wali ogenzeyokko kyali kitya ng'otuuka mu UK your very first time katogenda kudda UK nali twalinga tugenda as Ebons tugenda to performing at different parts of the country then we come back we wanted to filming and we come back this time when I went and I was like I'm not coming back I had reasons why I made that decision I'm not coming back and those reasons were mainly to focus on myself and then my son. Adjustment okuva mu stardom, becoming an ordinary person is not easy. So, oyino kubanga you manage your ego so well, nti tekusuula because bw'osigalamu ego eno ndi star tosobola kumalako because eri ebungereza teri akumanyi nti oli star. You are just like any other ordinary person. Wasta babera bakoma wano Uganda. N'Abannayuganda abaliyo tebakumanyi nga star. Babera bakumanyi but you are all in the same environment so era babakula bagamba oh naye yazze but what I did was sagenda mu community y'Abannayuganda. Sure. No. I had to protect myself so much that singa nabeewa nandimenyese maybe nenemererwa. So I had to keep myself away from community y'Abannayuganda for me to adjust in Alinkola from where I was to learning new things, doing new things and living different lives. Chanyamba nnyo. Techa ne bwe wagenda mu community teri y'Abannayuganda tewatuulanga kaawo n'owulya nga career yo olinga agiriddemu olukwe? Nagamba bugambi wow how did I do it? Sure. Yeah, I was like how did I do that? Because it was unheard of, it was something that you wouldn't expect me to do. But when I did it, I was happy for myself and I was like, yes, I've done it. Yeah. Wawulira bulungi? Yeah, I felt good. You know, sometimes you make decisions and you feel good. Now this is no reason to regret. Nakajja London emirundi ebiri. Ojanga nonkyalirako ngozi. Munnange nno gwe nasooka okujja. Ane luli nakikunyumiza. Nakusanga ku restaurant bagiyita X-Line oba X-Line. X-Line y'Abannayuganda. Etunda eyo tindwa nsinga kwagalayo obwenda. Bwengenda e London restaurant etunda obwenda bw'embuzi obulungi. So nakula mu restaurant oba wajja was your daughter wani but you came with some ladies. Nenkulengera ne natyo okutuukirira. Nali nagamba yeye ngolooza nti ndi mukambwe oba si yeye no naye nakava mu kikangabwa nga banzijeemu empewo kati baŋŋamba London mu bazungu teweemanyiza manyiza abantu tomala gagenda kati ngamba oba yeye naye nakutunuulira nnyo tewabuuza be wali nabo nti oba yoyo anti gwe naye namubuuza ayi naye nekkerekere okay naye nekkerekere nembuuza owaayi oye nakawunde keke nangamba totunuulira nnyo bantu wano otunuulira nnyo omuntu ajja kuyita poliisi nga ate awo yalimba okutunula obutunuzi ng'oyita poliisi mbwe wamwe awo tebatunuulira nnyo bantu nze nalina essayime ye London sayime omunene w'ekibuga sikiwulirangako ekyo n'atunuulira twagenda mu bbala n'atunuulira kapo emu zino kapo z'ennaku zino eziriko abakola ebitakwatagana ate poliisi tetwagirabira awo. I think kye bagamba nti if you stare at someone intently, like notula nnyo, I think that, but if you look once and so went when ali ntunula you looked intently like bana mubuza kerekere oye nakawunde. You always reach out. If somebody reaches out to me nangamba yegwe mugamba ndoza yenze and they're all surprised. Yeah. Era tobera mu community y'Abannayuganda. Is that why sikula mbivulu byabwe? No. Hey. Buchango gendera UK. Togenda nko mu kivu ky'Abannayuganda. Maybe njagamba kimu. Ate
nga nakagenda maybe like 2-3 years nga ngenze kimu. What? Lwaki abantu abasinga Abannayuganda bagamba bw'oba oyagala okubeera emirembe mu nsi ebulaayi eyo sooka weewale community z'Abannayuganda ate why? Nze sibalinaako buzibu Bannayuganda sijja bawaayiriza nti oba baali bankoze kino oba kiki, but it's my personal preference nti oba nakijja Uganda ne Uganda era nali sinnyo muntu wa biduula nga tojja kunsanga nti oba onsanze mu Angenwa onsanze mu Balagundi. I tend to be private kasamba nga ndi happy gyendi. Ki ekitwala obudde bwo obw'eddembe ng'oli eyo London? Bingi nkola mala okukola nenkomawo waka, then I love walking, ntambula nnyo, like oba nenkomawo nengenda for a walk in the park. I love shopping. Nga kasente oyinamu? Nze seerya njawulo. Olimba teweekuba njawulo? Nedda sisobola kwekuba njawulo, sisobola. I work my money, I spend my money, I eat my money, I enjoy my money. That's it. Kati bana bagamba nti bagamba nti mpulira abantu bagamba oli ng'agenze e Bulaaya n'agamba nti nze mpulira abacelebrity bangi oli naganze ngenze e Bulaaya siridda Kampala njitadde eyantama Uganda yantama sisobola kuteekayo yadde ekintu yadde ennyumba yadde ki. Gwe yo moment naye wagituukako kyakutuukako era kyeki oba oli awo kiba kyakutuuka kyekireetera abantu okwogera batyo? I think ensonga nyingi buli omu alina experience ye yanjawulo lwaki yava wano ogenda e Uganda okugenda e Bulaaya. Okugenda e Bulaaya. Wali wabanga yava wano ng'alina issues ne baana Uganda wano n'agamba kangende mbawummule, definitely tajja kwagala kudda Uganda. Ensonga endala egaanisa abantu okudda wano nga babadde ebbanga ddene bakoze ebintu byabwe naye nga ababayambako wano obibalabirira babayisizaawo bababbye buli kimu. Oli abadde Bulaaya myaka 2 awadde omuntu amuguliza ettaka, awadde omuntu amuzimbira ennyumba nga tewali kiriwo. Kati oli agamba lwaki nzirayo ate nga your own people, your own blood, oba your own mother oba father oba sister, brother, even a partner. So I think people have been hurt. Kati ne basalawo butadda naye nze ne bwe ba hurtinga I still have to come home. Sijja gamba nti tebanzibye tebampisiza bubi nawe bakubbye Bannayuganda tebalina gwe basonyiwa. Awe twagala Antaliet. Tebalina gwe basonyiwa. Awo Antaliet wetwagalira ddala. Kati Antaliet naye bw'ogamba nti obadde eyokke naye na Uganda bakubbye. Bakubbye bati. What is that one experience joga nti naweereza Omunayuganda wano akasente kange nojja nga tebiriiwo. Ebintu bibeera personal ate n'abantu babeera personal gy'oli kati nga toyagala bateeka ku muleere tuso nti yanziba yakola bw'ati naye nga kyo ky'oba omanya nti people think nti woba ogenze eri e Bulaaya ngera abantu bwe bakola mu videos nti tulina akati kwogenda n'onoga ate gw'obaddeyo nti tulina akati kwogenda n'onoga, but people really go through difficult situations oba hard times okola sente era bwe batugamba sente ziri e Bulaaya awo yuko oba wakatuuka bwoti omwezi gumu ofuna 15,000 omutwalo gwa paundi ng'omwana agufuna mu wiiki emu mu mwezi tasobola mpozi ng'akoze bicupuli tosobola gufuna. Batugamba sente nyingi nnyo ku Bulaaya. Sente gye ziri if you're working, if you have a job, you get your money at the end of the month. Si bye bino nti bajja kulinza myezi 2-3. End of month, the day they say they'll pay you, they pay you. That's it. Kati wano kyebava babba wamma. Wano kyebava babba. Yeah. Kati omuntu ayinza okuba n'agamba ngenda kola emyezi gyange 10 ngenda kusula bubi ngenda kulya bubi nsevinge engula ettaka e Uganda. Era genda okudda n'ettaka tuwala. Tuwali n'agamba tukole bizinesi bweti ne bweti gwe n'omwesiga n'omwasente anga bizinesi yafudde omukolera ate nga life yeeri eri harder than yawa. Winter yokka is hard to survive. Naye wano tulina tetulina omusana. Nze buli lwembeera nga nzeeko eyo bwe bulamu bwensinga okulaba obusinga okukaluubiriza obwa winter ya
It's hard to survive winter. Era omuntu alya sente zo yankuba kyeyo. Abatalina Actually nze nsabirako nnyo abantu era bwe ntera okukoma wano nsabirako nnyo abantu ne bagamba buli omu nsaba. Singa kyali kisoboka buli omu yalifunye ku visa n'agendayokko. Mu winter. Naye you don't give up. Nebakuba, don't give up. Noonya strategy endala on how you can survive. Kubeera ne bannayuganda bebbingana wano. So kirabika kiri mu ffe bantu nti bw'olaba ng'oli ayinako ngolooza naye nze ate ndaba singa abantu bakola kino n'ogamba okay manyi Harriet ali Bulaaya nti ye nsobola kukolagana naye ntya tusobola kukola business kuba ye aba asobola okufuna problem sente zirina more value n'ateekamu bwe bamukoze mwenna ng'oli honest go benefitinga more than yo oli ali eri naye tulowooza nnyo wano okumpi n'oga kanfune gana 5 niweerabira nti ate the other months zogenda okuba nga ate ofuna gana 5 so nenga baami abaana bangi nnyo oba abakyala abaami bali eyo naye bababbye talina nnyumba wano oli yamuwa muzimbire oli yamugamba nguliza wano babalaga empewo so Oli mufumbo? Obufumbo kyeki? Obufumbo kwe kubanga olina omwami wo n'abaana bo mubeera wamu muyinza okuba muba muli bafumbo naye nga mupulaninga emikolo mu maaso eyo okwanjula embaga nga ebyo biri maaso naye nga wano sokka step esooka wano abaana mubalina mubeera mwenna sitasibwekyo abana buli muntu alina values ze eri abamu nga for them marriages top niche buli kimu alina kuba nafuna status eyo abamu ayinza okuba nga ye marriage it's not something important. Yeah. Nze kati kyenfokasinzeeko is my happiness. Am I happy? Are my kids happy? That's what's important to me. Marriage, if I'm married, it doesn't change anything. Siyagala nnyo titles. Olaba nti nabino ebyanakawundi sibyeteekako nnyo. I'm not a title person. Njagala nnyo to remain simple and yeah, that's it. So kyalina omwana omu? I have to. Anti Harriet ng'ogenze mpola. Kubyaki? It's not a race. Hey. No, it's not a race. Atali yagala mbeere n'abameka? Sinze mbadde njagala abantu abo. Baani? Abo abatulaba. Bagenda banyambako. Nakyo nno kibuuzo. Ekitegeera kuba there are certain families ezisendeka abantu tuzaalira abaana biki naye nga kati nga balaba situation ya Uganda. Zadde abaana bana school fees zokka is a hassle. Maintenance. Ozaala abaana bana 5 onootwalako ku holiday eriwa onobawo obulamu obuli bwe beetaaga kuba ffe twali bangi may my mother rest in peace nti yatukuza mu ngeri nga bambi ya bwavu kati bwe nalaba ekyo ne ngamba nze Harriet sijja kudda mu bigere bye bimu so nze saafa ku quantity nafa ku quality ne ngamba let me have my 2 kids muwala n'omulenzi yeah nti kambayo kyonna kye baagala kugerera bulungi muwala na mulenzi n'omala nemmala omuwala yasembayo so we can afford to go on holidays tuli babiri we can afford to go out anytime we want we do things like obera nabo the last one ali how old tebogera myaka gy'abaana abantu bajja kumbala emyaka nera ne bagibala era jejo wamma ate tebajja kugiraagira baleke yeah, I have to a boy and girl. Buli celebrity muzizeeko eyo n'abatali ba celebrities buli omu aŋŋamba okukuza omwana ku Bulaaya okukuza omwana ku Bulaaya okuzizza otya abaana ku Bulaaya abamu babazaala ne babazza eno oyinaga abange nabazaayo e Kampala gw'okikoze otya? Nja kwebaza Katonda nti sifunye buzibu mu kulabirira baana sifunye buzibu and they are also focused. Obaddeko n'akuyambako? I think Bulaaya oyina ku planning n'ogamba kati ngenda kukola nnaku bwe ziti. If you want to pay child care, then osasula child care. Oyagala kukola nnaku nnyingi. Oba toyagala kukola nnaku nnyingi, then you work a few days, ezimu n'obanga you spend time n'abaana.
So nze sifunye buzibu mu child care, and I had a few friends nga tweyamba, so saafuna nnyo buzibu. So gwe tofunye buzibu, oli very fine? Ndi very fine mukwana. Ne ekirala webale nnyo butabateeka mu gundi social media. Nange mwennyini siri ku social media kati ate. Toliko? Only WhatsApp. Olimba nti Harriet? Honestly, only WhatsApp. Toli ku TikTok? Tomanyi bikwata bibiriyo? Njina app nga yo app, but I don't post. No, I don't post. YouTube? No. Facebook? Twitter toliko? Instagram toliko? N'abaana bo? I think my kids bali ku Instagram ne Snapchat. Chichi? Manyi abaana bano babanga bato, obaleka ne beezuula. Sina bayingiza mu kyange, because baana ba celebrity nabo babeere ba mini celebrities. Let them find themselves, babeere kiki kye baagala okubeera. I did my own. Mama wange teyakiri, kati lwaki ate bo mbateeka mu nze bwe baba bakyagala. Naye nze siri nnyo muntu wa butaala nnyo nti kati ate mundabe ndi bwe nti. Actually njagala nnyo okubanga abantu tebandabye. Do they know Chewali? Of course they do. Waliwo balaze ku gundi zo, episodes zo? Yeah, they've seen. Nenawo ne bwe tujja abantu balaba abantu babagamba they're like, yeah. Tulina Nakawunde tunyumyanyumyamuko wano, tudde wano tuwujjadde mu muti wansi w'omuti. Kati webale ku kwagala nsi yo. Thank you. And I've just seen a very simple home. Ate erimu emirembe. Nebale kusinga. Oli mulokole? Ndi mukkiriza mu. Harriet? Why did you laugh? Anti kubanga mbozi oli mulokole, badde nsuubira okuŋŋamba oba ndi mu Protestant oba ndi mu Katoliki oba ndi Musiraamu oba kati nga ndi mukkiriza. I believe in God. I believe in the Almighty that gives us the life and the health and the breath. Kati anti Harriet Uganda ekujjukira etya? I think ngera bwe nzijukira right now nti bambi bannayuganda banjagala, and they really show me love and respect. Kyensanyukidde nti before nali ndowooza oba maybe bannayuganda oba ngeri gye mbadde maze ebbanga nga siriiwo sikola biki bwe bityo, they'll forget me, and like abantu bonna abeerabirwa kuba sinze nsoose okuva mu industry. Olwo abayimbi abamu abadde nga batutumuse naye tebakyali ku scene babeerabira oba ne bwayita abantu tebajjukira nti oyo so and so, si kyekyo. Naye nze surprisingly nti almost 2 decades siri ku stage, people still remember me. Myaka mingi. So nkyebaliza Katonda nti si kukola kwange, singa nali oba mbeera so active ku social media oba mpostinga kano ntaddeyo kali agamba abantu bakola ki bakujjukira, naye n'okuba nga sirina kyenkola ne banzijjukira simanyi gange Katonda, and I don't take it for granted. Tunaatera okuba nga tutuuka ku njegoyego z'enkomerero ya Proyeno program. Enjegoyego? Enjegoyego. Aiba ne Alan. Olwo Luganda lweddala? Hey! Easy. Nze nasoma akagamba ako kannyumira. Kaliwo? Ayayayay. Enjegoyego? Ako koyogedde. Which one? Toyinza nakategeera. Ne nange nakayigira eyo Uganda, eyo UK. Kaliwa konna? Kannyumira buli munnayuganda gwensanga e UK kale akakozesa. Kannyumira nnyo akagamba ako. Nkogedde nti? Kaluzungu. Kaluzungu? Oh, is it? Oh. Naye ate waliwo bensanga e UK ne bakajanjawaza nnyo. Naga ine? Mbwe eze. Amagama ine? Naye akagamba ako kannyumira. Era kegamba nasooka okukwata. Olimba? Nakagenderana. Anti nga buli mugonsa ize. Anti ndoza kiringa wano bw'ogamba e Uganda olinga kunyumiza n'ogamba tuli so expression e Uganda. Tukola nnyo Okay.
kati oli abanga agamba kyekyo oba like to confirm kye mba mwogeddeko. Kanyumira nnyo bambi era buli lwe mpulira omuntu ng'akoogera sooka mmubuuza obadde UK? Kagundi keyukawo ate nga kajja tomanyi anti kyenkuba okoogedde negamba kukanyumira gwe nga tokategedde kumbe nze nkategedde olaba nasanganidde erikwa radio eyakagendayo nga naye akakozesa nnyo neŋŋamba all in all thank you so much webale tusparingira budde we've not taken it for granted webale nnyo kubanga mu babloga bonna abali e Kampala bokkiriza noga nti Alan Cruz jantunyumyemu. I don't take it for granted. I hope I haven't offended anyone. No, really. Omanyi nze ndi so careful nga njogera mbasagala muntu gamba yogedde bwati. I'm always careful, yeah. Okay. Nenga, thank you for having me. It's been a pleasure. I've always watched your programs too. Thank you so much. And you're so young but gifted and focused. I think if you continue like that, the sky is the limit. Because usually you find young men like you banonya ya lero but in the wrong way. Naye gononya ya lero in the right way, and which shows that you have many opportunities to progress and to make your life better. Wow. Thank you so much. You're welcome. Tubadde ne Aunt Harriet. Harriet is your real name? Yeah. Then you Ganda. Makobuya is my father's name. Siriwuliranga nako. Really? I think I've been telling people until I changed my name to my father's name. My dad had only me, so when he passed on Ngamba, I tell you, nedinya yoli fair. Obulambu enseno. Go eka. Naye mwenyini acha yafa bana. Yafa. So mama yafa ni tata yafa. Yeah. Hey, sorry. Yeah, bwe bulamu tutambulira. It's part of life. Death is part of life. Okay. Kale, send my regards to eri abaana bo. I will. Tell them Alan Cruz I said hi. I will tell them. Yeah. Thank you. Kale, thank you so much, ladies and gentlemen. Mwebale nnyo mwebale ddala. Comment section eyo nkulu nnyo ku kyonna kye wandyagadde okubanga ate obuuza oba oli awo n'amufuna olunaku olulala oba oli awo bwe ndigenda London ne munoonyaako. But I promise you this time when I come to London, jakunonya. You have my number. Just send me a text. Jakunonya ontwaleko ku X-Line restaurant nkutwaleko ne Westfield shopping. Yeah, why not? Shopping? Obirabye. Mubere n'emikwano emirungi. Nze nagambye se kubanjawulo. Muna Westfield gundi Westfield bantwala mu butwazi kunambuza. Tewa shoppinga. Banyingizaako yo Westfield mukwano gwange. Naye munange tisaagulayo yadde akawogo. Teri muwogo naye nze bojjanga. Era ojja tufilminga nga tuli mu maduuka tushoppinga. Ebyenjagala ebyo. Neŋŋamba engatta eyo. Nombuuza Cruz, do you love it? Put it in your basket. Of course. Kim, nkuleetereyo ki? Naye agenda. Naawe onaagenda? Alan, tewerya njawulo munnaye ng'okyali bulamu. Twerya nnyo enjawulo n'otereka n'osavinga zino za gundi for a rain day. Who knows what tomorrow will bring? I know. Each day for me I make it a moment. Nange sekuba njawulo. Era nze nfuna vacation zange nga bwe nzaagala. Ebyenkya byankya. Ow'ettaka gula, owagundi gula. So okutwaliza awamu mundeke nnyumirwe. Kati baabo Aunt Harriet aŋŋambye wano. Wenna agenda London. Ngenda Westfield ba shopping. Manye ekigambo ku shopping kye kitegeeza. Kitegeeza londa kyolonda. So otherwise namwe ababaddeko okuva gye twatandikira okutuuka obudde buno nga tumaliriza bane mbeebaza mwebale nnyo mwebale ddala saagala kubanga ate nsukako wano olunaku lwaleero. Alan Cruz ge mannya. You can follow me on Instagram Alan Cruz Uganda, Facebook Alan Cruz, TikTok Cruz Exclusive, ne wano ku YouTube Cruz Exclusive. Tewerabira ku subscribing. Hogan abaddeko bulungi nnyo ku kamera, Kim abaddewo, Sharifa abaddewo, timu ebeera nene okulaba nga tukutuusaako waako n'omulungi. Nva mulaba mwabaagala olanga naffe mbaseeramu kubanga tiimu nnene oba oli awo ne bye tulina okukola bingi nnyo onfuna. Kale for now saagala kusuukako wano. Musibe bulungi, mweraba.
kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo obuguzi akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunde emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulirawo akawunti n'emitwalo 5 gwe munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu, gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu not 7 not 2 not 67 not ne not 784 993 2 not 2 not 7 not 7 787 65 not oba not 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Mu kaseera kano kankwanjulira Mami Gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga.